program Amanye Kanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi ogenda kusimululwa mu mwoyo ne mubiri berako wano ku UBC woka Ibanda, Rakai, Sembabule, Liantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM. Esani kidezinayo. Tandika okwogera ne Katonda, tandika okusinza Katonda, tandikira mu kumusinza, tandikira mu kumutenda, tandikira mu kumugulumiza, tandikira mu kumusaamu ekitiibwa. Amaanyi ge mu bbanga eritalidde n'okuva kati gagenda kunywegera ettaka lino, gagenda kukka mu kifo kino. Abalwadde banaawonyezebwa, abasibiddwa banaasumululwa, emizimu ginava ku bantu, abawambe banaatebwa, amakomera ganaamenyeka, ebyabakwata binaabata, dayimoni anadduka, emizimu ginadduka, emisambwa ginadduka, ebiteega binadduka. Ulira abantu bo taata, ulira abakabirira, ulira abakulajanira ekiro kyairo Mukama. Waliwo abakooye obulamu bwabo okubeera amazzi, waliwo abakooye Mukama, bakooye bibasekereza, basekereddwa ekimala, basekereddwa ekimala, baduuliddwa ekimala, boogereddwa ebinene Mukama, bakabye ekimala, banyeregeddwa ekimala, naye gwe Mukama addira amazzi taata n'ogafula enviinyo. Ebyakwata essaawa yeno gye bikuteeramu, ebyakusiba yeno essaawa gye bikuteeramu, enjegere zikubaddeko yeno essaawa gye zikuta, amaziga geno essaawa gye gakuleka, enzigi zezeggala eno essaawa gye zeggula. Essaawa yeno Mukama alina baasaasira, essaawa eno yakusumululwa, essaawa eno yakuteebwa. Tandika okufuluma. Fayo totumalira budde genda. Fayo genda totumalira budde. Fuluma gwe ekyoyo ky'obugumba. Genda. Ebirooto ebibi ng'olota ebintu bikwebakako ne tukuzaalamu obwana wakati mu kirooto naye nga mubiri tolaba ku mwana. Ndagira obufumbo obwo obw'omwoyo mbusaza mu linnya lya Yesu. Sazaamu obufumbo obw'omwoyo obadde bukulemesa okufumbirwa, nga buli agambako bitabuka, buli ayagala okuwasa nga bitabuka, ng'emizimu gibitabula, ebyakuwasa nga bibitabula. Ndagira buli muzimu ogubadde gwakuwasa, ogubadde gwakufumbiza, ogutta relationship z'ofuna, ogutta era ogwavuwasa abagamba okuwasa, ngulagira kaakati vaayo, 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 genda munsenye enkalo mu linnya lya Yesu. Amannya gange nze Nakamya Juliet, nsabira mu kifo kino. Neebaza Mukama okumponya kansa. Nze nabreedinga nga buli kiseera mbeera mbreedinga nga nvaamu amazzi agawunya, nga ne wentudde nabo baba bagawulira, naye okuyita mu deliverance service ne mu kutula njegere Mukama yansumulula sikya breedinga n'amazzi gaakalira. Neebaza Yesu olw'ekyo. Christianity Focus Center buli lwa Sunday tulina service nnya ng'esooka etandika essaawa 12 ez'okumakya mpaka essaawa 2. Eno ng'eba yakusomesa Bible, ate okuva ku ssaawa 2 mpaka essaawa 4 eno eba ya Luganda na Luzungu, ate okuva ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya mpaka essaawa 8 ez'olweggulo ng'eba ya Luganda lwokka. Olwo okuva ku ssaawa 10 ez'akawungeezi mpaka essaawa 12 ye deliverance service. Mukama akukulembere akutuse Christianity Focus Center. Mukama akutwagalire. City Lunch Fellowship Nakasero ekutta omuliro, amafuta gakulukuta, ababuulizi nga bakulembeddwamu Bishop David Kiganda. Weeyune City Lunch Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga. Weekuŋŋaanye obudde bukusange ng'otuuse ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana paka essaawa 8. Akuwa omukisa ng'ojja mu City Lunch Fellowship Nakasero. Musiza mwina mulinnya lya Mukama ffe Yesu Kristo. Agange mulabirizi David Kiganda
mbalamusiza nnyo mukyala wange Sindi abatumidde nnyo. Kaakati tugende mu kigambo kya Mukama era nga olwaliro njagala kwogera ku ekyo kyempise the secret to greatness, ekyama ky'okubeera omukulu. Ofuuka otya omukulu? Lwaki nkyogerako? Ennaku zino waliwo obukukunavu n'obukulu bungi nnyo obukereyimengebwa. Sometimes n'okubuzabuzibwa tubuzabuzibwa ne tubuuza nti omukulu yaliwa, omunene yaliwa, serebu yani, bafuuka batya? Kamaffe bazwe. Oba oli awo kiri mu butonde bwa buli muntu ayagala okurisinga to the top. It is within the human nature. Buli muntu ayagala kusigala wansi, ayagala kakase nti agenzeewa to the top, and that is okay. That is okay. Ekyo Katonda, eyo DNA Katonda yagitondera mu muntu mweri. Kyewetaaga kyokka okutegeera ekisooka mu byonna, bafuuka batya? Kubanga bw'otategeere nti bafuuka batya, ojja kufundikira nga okoze abalala bye bakola, naawe osobola okufuuka omukukunavu, osobola okufuuka omunene. Kuba desire y'okufuuka omunene eyo eri obvious, eri mu mutima gw'abakkiriza Katonda n'abatakkiriza Katonda. It's within the human nature omuntu okugenda ku top. Ekibuuzo kyokka, bagendayo batya era abaliyo balifaananye batya? Ekyo kyokka kye tulina okusorting out. Mukama nfe basibwe. Nze njagala kuwa engeri eri positive egenda okufuula omunene mu nsi muno, naye ng'ate ne mu ggulu osigadde ogenda. Kubanga ekikulu mu byonna ekyetaagibwa mu bulamu buno kwekakasa ng'obulamu bwa wano bukunyumidde, naye ng'ate neeri mu ggulu olinayo ekifo. Kye ŋŋamba ne mu bulamu obutaggwaayo ng'ojja kubaayo. Kuba naye ate weetaaga nayo obeeyo. Olw'ensonga nti kyangu nnyo wano ensi okuyita serebu, ng'eggulu likuyita mandaazi. Ngagambo eyo gasiya muziina, ng'eggulu likuyita muziina, naye ng'ensi ekuyita ani? Serebu. Lwaki ensi ekuyita? Kubanga wakunama n'okunamu emirundi nga 2, 3, 4, 5. Abana bagandi bannange omwana oyo wakabi nnyo. Kagamba nga gwe obunene bwo n'obukukunavu bwo wabufamu ekyo. Kitegeeza ki? Nti ensi esobola okuba nga yeekuwaana, naye ng'eggulu tirikuwaana. Ensi esobola okuba nga ekulabawo, naye ng'eggulu tirikulabawo. Enjawulo wakati w'okulokoka n'obutalokoka yeeriwa? Nti omuntu bw'amala okulokoka aba ategese era ng'amaliridde okunyumirwa ebyawano ate n'ebyeri. Aganya okulokoka aba yeedinayinza opportunity ey'okunyumirwa ebyeri, abanyumiddwako obulamu bwa wano bwokka. Kubanga kyo kyangu nnyo okufuna ssente, okufuna ekitiibwa, okuvuga emmotoka oyagala, kuwasa omukazi gw'oyagala, okuzimba ennyumba gy'oyagala, okusula ku kyalo ky'oyagala, ne bw'obanga tona Yesu. Ekyo saagala mbalimbe. Si bonna ababirina nti baamala kulokoka. Waliyo abirina nga tebasooka kukola ki? Era enkolo yaffe teyeekwesaawo. Kyova olaba ffe situbulira njiri ekugamba nti lokoka ogule emmotoka. Kubanga bangi abazirina nga tebasose kulokoka. Eyo ejja kuba njiri ya kikwangala, nze bwe njikubuulira nti lokoka ovuge emmotoka. Mba nkubulidde ya kikwangala nnyo. Lokoka owase omukazi, si buli amulina nti yasooka kulokoka. Lokoka ofune omusajja, kisoboka? Kituufu ndi buli alina omusajja yasooka kulokoka? Lokoka ogende mu Amerika, bonna abali mu Amerika balokole. Waliyo n'abazaalibwayo nga bakafiiri nnyo. Nja kuba nkubulidde enjiri ya kikwangala nti lokoka ozimbe enju. Ekitulokosa si kuzimba nju, ekitulokosa si kufumbirwa. N'abataalokoka bakola batya? Bafumbirwa. Ekitulokosa si kuvuga mmotoka. Era ekyo bwe kiba kyekyakuleeta wabula wakyama wakyamu, wali ogenda wala n'olaga walala. Erinnya lya Mukama libaze.
kati walobe ntyemudde emitima kuba logo bazigirire bamugenda ngenda mbalokola ofumbirwe agandi omusajja nga atabikubyekubyemu ekituli nze ate awo ngenda bivaamu wakeereye edda biveemu ng'obudde bukyali. Yesu wamukkiriza lwa kintu kikyamu nnyo. Yesu yajjirira ekisinga ku ekyo ekyaleeta Yesu kisinga ku ekyo kinene okusinga. Yesu yali tasobola kujja najjirira olwedde ekintu ate ekiriwo. Yali tayinza kujja najjanga ekimuleese kuwa bantu mmere nga tolwedde yasanga balya. Kiringa Yesu bw'atayinza kuba nti ekyamuleeta kuleeta ddiini. Eddiini zaaliwo olwedde yasangawo amadiini. N'abaamuyiganya bennyini abaamukubanga amayinja abaamugobanga emisinde abaamukomera ku musaalaba baali bannaddiini. Tajjanga kuleeta ddiini. Ekyaleeta Yesu yajja aleeta ekyo eddiini kye yali yeremye okuleeta bwe bulamu obutaggwaawo. Ani angambako nti amiina? Kati gwe ki ekikulokosa? Ekikulokosa kwe kweteeka mu pozishoni w'obeerera nga byombi ebyawano n'ebyeri osigadde obirina. Ekikuleeta mu saavisi nga wano nojja tukusomese tukuyigirize tukusabire tukutendeke tukumentalinge kwe kuyigiriza obeera otya mu bulamu buno ng'osigadde osanyusa Katonda ate nga naawe weeyagaza naawe nga weeyagala. Obeera otya mu bulamu buno nga muggulu osigadde ogenda naye nga nawano ku nsi owangudde. Kyekikuleeta mu saavisi eringa eno kuwulira bigambo ebikuyamba okubeera omuwanguzi nga wano osigadde oli muwanguzi ku nsi ne muggulu ng'oli muwanguzi. Erinnya lya Mukama libaze. Enjiri yonna eri balanced eteekwa okwadressinga ekintu ekyo. Enjiri egamba abantu balokoke bulokosi balindirire eggulu. Ebyawano ku nsi byonna babyesonyiwe naye nfu. Ebyawano babikole balya baleme birowoozaako babyesonyiire ddala naye nfu. Kubanga toyinza okufundikira nga neeri gy'obadde oyagala okugenda naye tokoze otya. Obulamu bwa wano bwe bukaluba ennyo oyinza okufundikira nga neggulu ly'obadde oyagala okugendamu toligenzeemu. Enjiri eteekwa ku adressinga byombi. Wano mbeerawo ntya nga ndi muwanguzi ate nga naye muggulu nsigadde ŋŋenda. Eggulu bwe lituuka nga nayo tikiti njirina. Eggulu bwe lituuka nga nayo nninayo ekifo. Eggulu bwe lituuka nga tebajja kungoba bange ndi agwe situkumanyi vva wano genda. Bayibuli egamba etya? Mu kitabo kya Mateeka essula 28 olunyiriri olusooka agamba bw'ati awo lulituuka bw'onoonyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Obiwulidde? Agambye atya? And it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth. Wanji? Obwo bwe bwa serebu obutuufu. Bubwa. Obwo bwe bwa serebu obuli positive. Totawanya kunywa njaga ofuke serebu. Wanji? Tiwotaka kweyambula. Totawana kulaga bitone. Tolaga bitono ngandika niyambulo bange bintu byonna biganya abantu bonna baganya okundabawo bonna baganya okuntegera kati ngenda kwesala sipeya ekibuga kyonna kindabe nange ntutunukirawo totawaana engeri gye bafuukamu serebu egiyawo era oyo yekka ye serebu Katonda gw'amanyi oyo mubaddeyo oyo yekka ye serebu Katonda gw'amanyi ye serebu yekka eggulu gwe lisaamu ekitiibwa era gwe limanyi era eggulu bwe liba linoonya baserebu linoonya oyo aliwa akoze ebyo by'owulidde. And it shall come to pass
if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Weraga okufuuka omunene, oyagala kufuuka munene, bafuuka batyo. Awulidde ngambako nti amen. Kansembyeyo bino. Ekyo ekimu ku bye weetaaga bw'obanga n'obeera great. Bw'omala okubeera in good terms ne Katonda, ng'oli in touch with God, ekiddako si kirala. Ate olwo osaba Katonda y'omwoyo n'akuwa strategy. Kubanga tebikoma bukomi kukolokoka na kukwata ne biggweeraawo. Ogamba Katonda ndi Mukama, kakati ate mpaayo strategy, nyina kukola butya, nyina kukola ki okuyita wano okufuuka kino. Lubereberi 26:12. Isaaka n'asiga mu nsi eyo, n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 10. Mukama n'amuwa omukisa. 13. Omusajja n'akula ne yeeyongera okutuusa we yali omukulu ennyo. Kuno kula ko boogerako Abaluganda, si kwa myaka. Era gwe toddawo ne weewaana nonga nti ekyo kyeyafuuka ate nze namala ddo kifuuka, kubanga nyina emyaka 6. Kino si kye bagamba, tebali kukula kwa nvi. Batugambye, and the man waxed great, not become of age, not grew old. No, he waxed great and went forward and grew, not in age, grew until he became very great. Greatness comes from God, not from the devil. Greatness is of God. Greatness is a portion for God's people. Mugabo gwaba batya Katonda. Era tokyulyamu obuzibu bwonna nti bwe nafuuka ate great, ate Mukama ananyiga. Talina kyanyiga. Scriptures zize zikukkiriza okubeera great, but positively, ng'oyise mu makubo matuufu, nga n'eggulu lisigadde likusaamu ekitiibwa, wonna wayita okufuuka. Bawangaaza batya greatness. Ngero 11:25. Emmeeme egabaagaba eneegejjanga, n'oyo afukirira amazzi naye anaafukirirwa yennyini. Kakati bangi ku mmwe mwewuunya. Lwaki mazima ddala abantu babeera ne ideas ennene ezibajje ku level emu ne zibateeka ku level endala, naye nga ggwe mu bwongo obwo waalema n'okuyingirayo ka idea akatono ennyo bwe kati akakamula omubisi gw'ennaanansi. Weewunya abantu bye bakola. People have got big ideas, which has resulted into greatness. Bantu bakoze ebintu ebinene. Gwe ne bw'ozibiriza bw'oti, w'ozibiriza nga ne Mukama, obwongo bwange bwalema n'okuyingiramu akantu akatono ennyo nga bwagaana. Kankuwa ekyama we kiri. Ideas ennene ezireetera abantu okufuuka abanene zeetaaga accommodation, zeetaaga room, zeetaaga we zituula. Ekintu tekisobola kutuula we kitajja. Ekintu tekiyinza kutuula we kitajja. Era bwe kigezaako ewa ne kyesonsekawo nga tekijjawo nga kivaawo. Bw'oba oyagala ideas ennene, saba Katonda akugaziirize wano wagejjemukko. Ideas ennene zituula mu bwongo nabwo nga bunene, nga mulimu ruumu nga nnene. Gwe teweewuunya nnyo abantu nga bali mu kuzimba zi Garden City, bali mu kuzimba zi Freedom City, gweoli mu kuyiyangira gy'ossaawo kiyosiki. Ate neberenga ine byamagezi byegenda okukola. Tiwali nyaawo kyogala kukamula mu bisaawo gamba.
sigambye nti omubisi mubi naye kye ŋŋamba nsaba Katonda bw'ova ku mubisi ate okoleyo ku bintu ebinene. Naye ekibuuzo ogenda bikola otya? Kubanga ekintu kyonna nga tekinnalabika wali ebweru kisooka wano. Nkwatirako wano kisooka wa? Kisooka wano. Nsaba Katonda akungaziyirize emmeeme ebeere engazi ng'etereka ku bintu ebinene mu linnya erya Yesu. Ani awulya ng'ambe nti amiina? Naye erimu ku kkubo erizuuse nti liri nnamba emu mu kugaziya emmeeme n'esobola okugyamu ebirowoozo ebinene. Ekkubo eryo baliyita kugaba. Baliyita batya? Kugaba ye strategy. Oyagala kugeza mmeeme eyo, lwaki njigeza? Esobole okwaccommodatinga ideas ennene. Ekkubo eryo baliyita kugaba. Gwe buli lwogaba nga Katonda ajja oba nga atuma malayika we ng'agaziya emmeeme. Akabadde akameeme akatono nga kajyamu obuntu butonotono. Oyagala kusobola bulenge bwa mbizi bw'oba otunda mu tonninnyira, Mukama ng'aga nti akangaziya emmeeme egyemu kifakitole. Emmeeme y'omwana eno egyemu kifakitole ky'abaazimba. Waakiri azimba estate. Waakiri akole kifakitole. Waakiri akole secondary school. Ogenda okulaba omusajja yalowoozanga okufumba obulenge bw'embizi. Obutambuze ku kyalo ng'ogenda obagamba bannange nabuleese. Bannange mwe buli bwayidde. Bagenda okuddayo okulaba ebintu nga emmeeme yagejja erowooza bintu binene erimu pulaani zennene. Ani awulya ngambeko nti amiina? Mmeeme gabaagaba ekola etya? Oyagala kutandika kulowooza bintu binene? Bino okusooka okufuna sitowa we bituula bwe biba bizze. Abamu ku mwina omumeme butono nnyo ne bw'oloota ebirooto bugenda okukyanga wabyerabidde dda. Kubanga memory toyina, storage temuli. Toyina storage, tekuli memory. Olete ekirooto nga kirungi nnyo bugenda okuketa ku makiro gaba n'ekirooto kyange kyasiimuuse. Ate kyabaddeko weekijja, tekyabadde ne weekijja. Kyatuddewo nga tekijjawo ne kibuuka ne kigenda. Nsaba Katonda akungaziyirize emmeeme ne bw'oba olowoozezza ne bw'oba oloose buloose ebirooto byo binywerenga mu mutwe gwo ne by'olowooza binywerenga ate Mukama akumperenga n'amaanyi agabikola. Gamba nti amiina. Teeka gulo mukono gamba nti ayi Yesu nkwebaza kubanga ntegedde ebyama eby'okufuuka omunene. Ndi omu ku abo abagenda okufuuka omunene ate si mu sitaani naye mu Katonda mwengenda okufuukira omunene mu linnya erya Yesu. Ayi Mukama mpaayo ekirowoozo, mpaayo strategy, mpaayo ebyokukola nga bwe wabiwa Isaaka n'omuwa ekyokukola mu kiseera ekituufu mu kifo ekituufu n'akulaakulana. Era Mukama mugaziya emmeeme yange gifuule ennene ng'ekola ebintu ebinene mu linnya erya Yesu. Amiina. Kyenda musatu Kingdom FM. Tubasamu nnyo ekitiibwa mwena abatuwuliriza era ekigambo mukadde waffe amaze okuwulira ekigambo nga kati tugenda mu programu yaffe Kiki Kyoyize live okuva wano ku City Lunch wa Fellowship Nakasero wa Bishop David Livingstone Kiganda n'omuweereza wamwe nze Ron Rich Mwagalwa the growing general of God mu ku programu yamwe Kiki Kyoyize live wano mukadde waffe nga amaze okubuulira bannaffe bagenda tuwulira biki bye bayize mukadde waffe nga bw'abadde abuulira mu linnya lya Yesu Kristo. Ono sister katubulireko kyayize mu service mukadde waffe nga bw'abadde sister amanyago. Nze Margaret Nakigwedde. Oviiridde wa okujja wano? Viiridde Kisugu. Kiki kyoyize mu service Bishop nga bw'abadde abuulira? Njize mu service. Njize abulidde ku kugaba, abulidde ku bukulu bwo ekyama ky'okubeera omunene. Era ne tusoma mu kyamateeka sura 28. Kati ekyo namala nannyonnyola kijja kitya okubeera omunene. Era essira lisinze kulisimba kukugaba tememe gabagaba. Katugenda gabaayo ki? Ngenda gaba era ngaba. Kale Mukama akuwa omukisa. Ndayitiridde. Amiina. Kiki kyoyize mu service mukadde waffe nga bw'abadde abuulira? Njiza okuba n'emmeme gabagaba. Si kugaba bugabi. Amanya gabagaba. Amanya gange nze Semayengo Jonathan. Waviiridde wa okujja wano? Naviiridde Lukuli Konge. Mbadde nzize ina bijja okukola naye bulijjo nga enjiri njiwulira ku radio ku 93 Kingdom FM neŋŋamba leero nange kambeere part of the service. Mukama akuwa omukisa.
tubulireko kyoyize mukadde waffe nga babadu amanyago. Manya gange nze Kibiru Hassan Po. Oviridde okujja wano. Nviridde Zana. Kikyoyize mu service mukadde waffe nga babadde abuulira. Kyenjize nti omuntu yenna nga naafuuka omunene kye bayita greatness oba serebu wabawo ebintu ebyetaagisa naddala nga biyita mu Katonda. Olwo obeera mu Katonda ofuukira ddala omunene n'otavaayo obeera serebu wa myaka na myaka kubanga obeera okola ebyo Katonda byakubuulira byokka ate nga obituukiriza era nga kirimu n'ekintu ekirala nti olina okuba omuwulize ennyo okusobola okubeera ne Katonda nga buli kyakulagira okiwulira ate n'ogonda n'okikola. Amiina. Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Sister, tubulireko kyoyize mu service Bishop nga babadde abuulira amanyago. Amanya gange nze Nakayima Grace. Oviridde okujja wano. Ne Masuba Kikajjo. Kikyoyize mu service Bishop nga babadde abuulira. Njize okubeera ow'amaanyi nga ngenda kubeera nga ngondera buli kimu Mukama kyangamba mbeere w'amaanyi. Kakati saawa zino abakulaba ku UBC bakulaba programu omanyi ng'ekkanisa ate bakuula ku 93 Kingdom FM kiki obagamba? Bagamba nti bayiga okubeera nga bagondera eddoboozi lya Mukama nga Isaac bwe yagonda nabeera naggwano mu nsi walingayo enjala ye Isaac yabeera prosperous Mukama namuwa omukisa nabo mbagamba babeera obedient maaso ga Mukama. Amiina. Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Okay, Mukama abawa omukisa. Tubaagala nnyo mwenna abawuliriza 93 Kingdom FM ate nammwe abalaba programu yaffe ennungi amaanyi g'ekkanisa. Mukama abawa omukisa. Ku lwa bannange James Kazibwe ku kamera musamu ekitiibwa wanga yakola omulimu munene nnyo. Baproducer baffe Josh K, Nyombi Javelin and Bossa Gideon tubasamu nnyo ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala naye okusinga byonna twebaza mukadde waffe Bishop David Livingstone Kiganda olw'ekigambo ekirungi ekikyusiza obulamu bwaffe ate ne twebaza Yesu n'obuweereza bwa Crescent Focus Ministries. Tubaagala nnyo saawa zino wenjogerera mbadde Ronwe Kimwagalwa naye kambazeeyo mu studio za 93 Kingdom FM emanga mu Kisenyi. Mukama abawa omukisa. I love you so much. Christianity Focus Center buli lwa Sunday tulina service nnya ng'esooka etandika essaawa 12 ez'okumakya mpaka essaawa 2 eno ng'eba yakusomesa Bible ate okuva ku ssaawa 2 mpaka essaawa 4 eno eba ya Luganda na Luzungu ate okuva ku ssaawa 4 n'ekituulo ez'okumakya mpaka essaawa 8 ez'olweggulo ng'eba ya Luganda lwokka olwo okuva ku ssaawa 10 ez'akawungeezi mpaka essaawa 12 ye deliverance service. Mukama akukulembere akutuse Christianity Focus Center. Mukama akutwagalire. City Lunch Fellowship Nakasero ekutte omuliro amafuta gakulukuta ababuulizi nga bakulembeddwamu Bishop David Kiganda. Weeyune City Lunch Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga. Weekuŋŋaanye obudde bukusange ng'otuuse ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana paka essaawa 8. Akuwa omukisa ng'ojja mu City Lunch Fellowship Nakasero. Weebale kulaba program amaanyi g'ekkanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi girindirire ku Saturday ne ku Lwokutaano wano ku UBC wokka.